Zeru jja mulungi atulaba nkubuza akira ne kubaza kubanga okugoberera program zaffe ez'enjawulo. Ku mulundi guno tuli eno ku Mercy Christian Child Care. Era nga tuzze okulaba nga nabo tunyumyamuko nabo mu mbeera efaananako bweti okusomezebwa kungi nnyo okwetoloola ensi yonna, naye oluusi tubuusa amaaso okumanya eno bo ate bali ku ki ne mu mbeera nti abaana bano abasinga bagenda ne babateeka mu child care zino naye nga weesanga oluusi abamu tebalina bazadde baabwe ate oluusi abamu tetumanya mbeera gye babafuniramu kubeera nga ate babalabirira. So wano we tuli tugenda kuba nga tunyumyamuko n'omukyala gwe njagala asooka otweyanjulira amannya go ne position yo wano we tuli. Amanya gange nze Rachel Mwanda Kabahuma nkolanga social worker ku kitongole kino Mercy Child Care Ministry. Njagala tusooke tutunuulire abato bano baluganda. Ye we suspect bayinza okuba baluganda kubanga olunaku lwe basuulibwa lwali lunaku lwe lumu. So bano abaana be tulaba wano balonde bulonzi. Yes tebo. Kati bano mwabalonda mu bitundu byawo. Ono twamutuuma Mika, ono ne tumutuuma Sarah, naye nga basuulibwa ku worship house ku church e Nansana. Iye twali mu kyoto ne wabaawo omwami yajja n'abaana abaana bano na okusaba we kwaggwa n'agenda abaana bo n'abaleka. Yes. So kati mwakabeera n'abaana bano bbanga ki? Tuweza ebbanga ndowooza tugenda mu myaka ebiri nga tuli nabo. Yes. So mwali mubalanzeekoko okumanya ani ayinza okuba nga yabasuula ku kyaki? Iye tugezezzaako balanga naye tetukifunyeemu mukisa. So ndabyeko ku baana abalala ab'enjawulo ng'oggyeko Mika ne Sarah nabo nga mugamba ate abato ddala n'okusinga ku bano. Ate abo bo baabasuula batya? Buli mwana alina story ye n'engeri gye yasuulibwamu naye ng'abamu abasuulibwa waliwo yasuulibwa ku dduuka oli yajja okugula sooda wamala okugula sooda n'anywa sooda we yamala omukyala w'edduuka we yalaba ng'agenzeeko emmanju n'aleka omwana we ye n'agenda. Kisinziira ku buli mwana alina story ye ey'engeri gye yakoze kyabamu baatambula n'ava ewaka n'atambula ogenda okwekanga nga bwatuuse tamanyiiwo. Okay, so soko tukubiremu ekifaananyi wano we tuli ku Mercy Child Care. Soko tukubire biki bye mukola era muli ku mulamwa ki? Omulimu omukulu gwe tukola tukuyita rescue kwe kununula, rehabilitate ne tubudaabuda ne reintegrate kwe kulaba nti bwe tumala okubudaabuda ne tunoonya famire yo ne tugifuna tukuzaayo ewammwe. So ku baana bano bonna bendabyeko olunaku lwaleero bemutulaze nti tebaliiko baabwe waliwo omulundi gonna gwe mwali mukedde ne mubeerako omwana gwe mulonda finally ne mufuna famire ye? Iye emirundi egisinga tubafuna. Era we tubafuna ne tubazaayo ne tukolagana ne famire zaabwe okusinziira ku nsonga ki eyaliwo ne tukwata abaana ne tubazza ne famire zaabwe. So process y'okubeera n'abaana bano naddala kati bano abato bentunuulira nga ekigambo maama kiba kikulu nnyo eri obulamu bwe ng'omuto mukikola mutya biki bye muyitamu okulaba nga mubeera n'abaana bano ne babeerawo nga tubalaba bakyanyirira ate nga balamu? Bwe tuleeta abaana bano tulina be tuyita ba caretakers abakyala batuyambako okulabirira abaana bano. Embeera ya COVID nga tennajja twalina kapo nga mwami na mukyala nga bafumbo nga be baba balabirira tubawa omuwendo ogw'abaana buli omu gw'abalabirira era buli omu lwakuba tetusobodde kukkirirayo eri emmanga. Tulina amayumba mangi buli mwana abeera mu nnyumba ye n'amanya nti ono ye maama wange okufuba okulaba nti ne bwe baddayo ewaka bamanya nti omuntu abeera mu nnyumba abeera n'amulabirira nga maama. So twongera bategeeza nti tugenze eri mu homes z'abaana olw'embeera ya COVID nga bwefaanana abaana bano babagezaako obbakuma babateekako olukomera okulaba nti eno embeera tebalina engeri gye babatangira. Home eno era still under worship house. Yes sebo. That is ekkanisa y'Omusumba Bugembe. Yes sebo. Musumba Bugembe mukama waffe. Yes sebo. Yateekawo home eno okulabirira abaana abafaanako bwe bati. Yes sebo. Ng'oggyeko bano ababasuuliddwa aliyo abaana era ebika ebirala babeera bazze mu home eno.
Yesebo ensonga ziba nnyingi okusinziira ku probation officer kuba ye mu mateeka yaweebwa olukusa oluteeka omwana mu home okusinziirayo ku nsonga gy'aba assessinze yasalawo nenaaba nga atuweereza abaana. Yesebo. So okusoomozebwa kikwe musanga mwenga ababeera mu baana bano? Okusoomozebwa kwe tusanga be bazadde abasuula abaana ate ne bamala ne beekweka. Kuba okunoonya omuntu eyeekwese akwekwese ate ye ng'akimanyi nti omunoonya kati nga bwe tuzze wano ku TV ne tugamba tunoonya abazadde b'ono n'amanya nti mwaze ku TV eno kaneeyongereyo. Kati omuntu gw'onoonya ye ng'akumanyi ate gwe nga tomumanyi. Kwe kusoomozebwa okusinga kwe tufunye nti abazadde abamu beekwekera ddala. Yesebo. So bano abaana tebagira ne baba banja nti maama taata baliwa nga bakuzeemu? Abaana okusinziira bwe tukolamu n'etteeka lya Uganda bwe litukkiriza omwana bwe tunoonyereza famire ye n'ebula tunoonya abazadde Abannayuganda abaagala abantu bamuzira kisa bangi nnyo abali eyo. Bw'abanga ali interested bwe tunoonya omuzadde n'abula ne tulanga ku TV nga leero bwe tukoze mu mawulire ne tulanga ne tufunayo bamuzira kisa abasalawo okutwala abaana bano ng'abaabwe era bo baba kye tuyita adoption oba foster care. Basalawo ne babatwala ng'abaabwe ne babawe okwagala omuzadde kwonna kwe yandiwadde omwana we. Yesebo. So home enesangibwawa oba ng'otwendagirira entuufu? Tuli Bukasa Mende sub-county ekyalo bakiyita Bukasa mu Wakiso district. That is after Wakiso town. Nojja maaso Mende n'okwata ekidde Mende. Kasita okwata ekidde Mende togenda wala nnyo eringa kilomita 1.5 ng'otuuse we tuli. So for this case abaana bano bondaba nti waliwo ebibafaanana okubeera nti si balongo kale olwa height tolaba nti omuwala asinga ku mulenzi. Mama yategeka butegesi n'agamba nti abaana bano kalabagatte bugasi mulengo n'akasuka bannange. Tetuyinza kumanya kubanga abazadde b'abana abaana tetunnabafuna so tetuyinza kumanya oba yasalawo atya oba nsonga ki eyamuleetera okukola ki okubasuulawo ate engeri gye balina nti balinako obulemu teboogera bulungi tetuyinza kumanya ki kigenda mu maaso. So omwana n'omulenzi wonna tewali ayogera? Omuwala ayogera naye ate era obwongo bwe si bwe busobola okunnyonnyola wa gy'ava. N'omulenzi ye tayogerera ddala? Tannayogera. Makyazi mulayi musajja mukyamufu bulungi. So omulanga gwo gusembayo eri abatulaba bonna ku nsonga z'abaana bano abanoonyako abaabwe? Omulanga gwensinga okukubira abazadde nti mu nsonga zonna ffenna tuli bazadde mbadde tusaba nti ofuba n'olwana n'omwana wo n'otoba dani okera ku makyo omwana n'omuteekako ekyo rejection esooka ng'asoose gifuna mu bazadde be. Kikwasa nnyo ennaku okuba nti omwana ewantu ffenna we tukuze n'abazadde baffe naye omanyi nti omuntu asinga okukwagala ye muzadde wo naye omwana okubanga awakula amanya nti omuntu eyasooka omulaga obukyayi ate yali muzadde we. Kikwasa ennaku nembeera olumu kuba abazadde abamu tubazudde naye naakugamba ekyamusuza omwana mbeera ne bwe bambeera fuba ogende olabe ebitongole bingi nnyo ebiyamba abaana nga bali ne bazadde baabwe. Genda ku kkanisa alaba abasumba olumu batera okuyamba. Funa engeri yonna gy'oyinza okufunamu obuyambi okusinga ossuula omwana. So waliyo n'embeera ya fear at times omuntu ayinza ogamba oba bwe naavaayo bayinza okunsiba abo abamase child care? Nedda bazadde bangi nnyo betuzudde ate bwe tukuzuula tukusanyukirako kubanga tuba tulaga nti oli muzadde yadde ensobi yaliwo wamala ne weekuba mu mutima ogwo omutima guba gwa kizadde ne weekuba mu mutima era nga tukusanyukira yadde tuba twogera naawe ne tumanya ensonga lwaki era bwe tugimanya tuli ba social workers tetuli poliisi tutegeera ensonga lwaki ne tuba nga tugigunjula. Tuzivudde bangi nnyo ate ng'ensonga zaabwe ogenda oziwuliriza ng'ensonga yali nkulu
abamu yamuleetera okusuula omwana. So bw'oba nga gy'oli eyo ng'olina omwana wo nti yasuulibwa wamusuula, gende wa probation officer wa Kiso district Madam Joan Mukalazi oyogere naye ku nsonga eyo, ajja kuba asobola okunoonyeza omwana wo kubanga beba ya placing abaana mu bifo ebisinga. Kale so n'olw'embeera eyo nange njagala okutuusa eddoboozi lyange okukubira omulanga ye yenna eyali abuliddwako omwana we tesaawa zino ate tulina omukisa ntutuuse wali abato abawerako nga bonna balangibwa okuba nti bazadde baabwe tebalabwangako oba nga baasuulibwa busuulibwa. So bambi omutima gw'ekizadde gubeere ng'ate gukweyimirira okulaba ng'ate oddamu okunoonya omusaayi gwe wegguli. Tubasabira nnyo naffe munnange, si byangu naye katusabe Katonda abayambe. Naye ngira ne baba nti oli tannajja musigala mulina abaana bammwe. Ye tusigala tulina abaana baffe. So mwebale nnyo omutima ogwo nebaza aba Mercy Christian Child Care wano wetusinzidde olunaku olwaliro Bukasa Mende wa Kiso era nga bakulibwa omusumba Pastor Wilson Bugembe wa The Worship House era nga tukwebaliza ddala musumba wange Pastor Wilson Bugembe bali nnyo kubeera nga ate mu sectors zonna ez'enjawulo okubeezaawo Munnayuganda osigadde okyayimiriddewo mu mbeera gy'osumbamu enjiriyo, mu mbeera gy'obeezaawo abantu bo. Kintu kikulu nnyo era Katonda akuweeremu empeera nnyingi nnyo. Nze lujja ensonga wezitambudde naye ng'ebisingawo byonna okuva mu child care eno tujja kuba nga ate tuli in position okulaba nga tubibatuusaako nate okulaba nti omwana wa Uganda obulamu bukyuka ate bwe muba nga mwavaayo bakyusa lwaki naffe tetwongerako ettaffaali. Ekyo kituufu.